Preview. Kitobuuza mwami wo nze tompulira muntu atasobola kulekana za kameeza leka kiki kyoliko omwami w'omugaso ki ffe tuli balunzi simaati faama tulunda ne capital chicken buli myezi 5 weddu tweriira magoba nga muli bulungi. We partnered to rear your broiler chicken for a period of 5 months, market and give you back your investment capital with profits. As a smart farmer, I and my friends chose Super Platinum. We get 10% of the 50 million shillings per year, and we can reinvest the money. Capital Chicken. Farm with us. Farm digital. Our chicken are insured to guarantee their safety and ensure no loss for our clients. Our online services are supported by mobile farming investment software. Find us at Kamocha, Kanjocha Street, Plot 74 and Nyumba Kubwa, Ben Chiwanuka Street, Kampala. Profit farming for smart people. Tulaba okola bulungi nnyo kutugoberera omukutu guno ogwa YouTube, ogwa CBS FM, ogumanyiddwa nga CBS FM UG, nga ye official channel eno. Kosinzira okutulaba. Nada program ene ya Sports Class y'ebyemizannyo mutulabira ebyemizannyo nga bitambula wano munda mu ggwanga Uganda n'ebweru wa Uganda. Nze kana kulira Rajabu boogera okubuuzaako n'enkulamusaako n'okwebaza emirimu gy'okola n'ekugamba nti okwongera tugoberera okumanya bye tukola genda ku Instagram, genda ku Facebook, genda ku Twitter, teeka mu CBS FM UG ojja kwongera okulaba bye tukola. Twambula ne bannaffe aba Capital Chicken. Capital Chicken nno ye company gyenkuleetedde gyenkutegeeza bulijjo kampuni egenda kyusa obulamu bwo kampuni egenda okugaggawaza ekola etya eno yakuguka mu kulunda nkoko ne bagula ettaka ne baliteekerateekera ebiyumba ebirunda enkoko faamu gaggadde era emanyiddwa eggwanga lyonna mu kulunda enkoko ennansi enkoko kroira enkoko braira ze badiringiramu bakikola batya oyinza okuba eyo nga weegombadde omulimu gw'okulunda enkoko oyagala okulunda enkoko oli wafunda toyina budde ebyo Capital Chicken byazo okumalawo jangu buzi ku matabi gaffe abiri tuyina ettabi ekkulu wali Kanjocha Street e Kamocha na wano masekati g'ekibuga ku nyumba kubwa osobola okujja erimu ku matabi bojja ku matabi ago ituteeseganya nti owange obusobozi bw'oyagala kulunda nkoko mmeka nti enkoko mutwalo Capital Chicken ezirundira ssente bweziti bwe tumala kukanya nosasula ssente ne bakulundira enkoko z'omutwalo be bakulundira bwe zikula ku myezi 5 ne bakubuza wayo ina akataleko nti asikalina ne bakufunira akatale kwa bakalina ne bakutundira enkoko ezo ne bajjako obukadde bwo bwateekamu okuzirunda ne babukuwa ne bakubalira amagoba g'okoze ne bagakuwa agakoleddwa ssente zo z'otaddemu okulundira enkoko so nga ate naawe yeetaaga obuto weerundire babulina okitegedde n'obukoko obuto gye buli banaffe aba Capital Chicken so ye kampuni eyo ez'okukyusa obulamu gwe lowooza bulowooza okusigala ku mirimu gyo bawe buwi ssente bakulundira enkoko ogaggawala ofuna amagoba obulamu bw'obukyuke era okulaakulane so ye Capital Chicken eyo era nga bulijjo nkubiriza n'abalina emikolo okubalowoozaako olw'ensonga bwa gavumenti balunda ate ezituuse n'akatale bakalina kitegeeza nti gwalina omukolo Capital Chicken ejja kufunira enkoko ezigenda okuba nga ate zikola ku mukolo gwo beekwate nkakasa olitunoonya okutwebaza ffe aba bakuzigiridde nze kana kulya Rajabu boogere Samson Tseka nga bulijjo gwemba naye yali ku kamera buli kifaananyi bw'okiraba n'okukitemaatema wali butukwasaganya programu eno ya Sports Class okulaba nga ate kutuukako Munnayuganda n'okwongera okuttanya n'okunnyikiza ensonga z'ebyemizannyo nga bwe zitambula. Ekibuuzo, Pep Guardiola yaani? Josep Pep Guardiola Salah yaani? Musajja mu Spain yazaalibwa e Catalunya, musajja mu Catalunya. Abasajja bali abazibu ennyo abawakanya obukulembeze bwa Spain abaagala okwekutulako Catalunya lifuuke eggwanga eryetongodde. Musajja oyo era mu biseera by'ezijjukira bwe yali annyuka omupiira yasambirako eggwanga bw'ogenda ku national team wali ng'amaze osambira Spain sebo omwami yasambula ne Catalunya national team. Musajja muzibu nnyo naye nga obulamu bwe bw'okusamba omupiira gusamba ne gunnyikira yakubanga nnyo mu bifo ebyo by'okuzibira awo we yabeeranga bw'ataatulanga mu kinyaawo mu namba 6 ng'ajja beera mu center back. Guardiola tumumanyira nnyo mu ttiimu ya Barcelona naye ng'ava mu Barcelona B ne bamusumusa n'ajja mu Barcelona enkulu n'akuba akapiira ne ba Carlos Puyol abaliwo ebiseera ebyo Michel Salgado n'agusamba ne gunnyikira. Michel Salgado
yali eri ku club ya Real Madrid naye ba Carlos Puyo bebo bwe bali bazoganyaawo mu kasenga awo kati bwavaayo gakubye gunyikidde ku timu ya Barcelona agenda okunoonyaako ensimbi awalala agukira mu ggwanga Italy ku klabu nga Brescia gyasambira emirundi ebiri klabu nga Roma yonna nakuwa omupiira bwe yatuuka ogunnyuka n'afuna ekirowoozo ekitandika okutendeka omupiira mu kugusamba ayita mitendera gyonna egya Barcelona ava mu Barcelona C Barcelona B najja mu Barcelona enkulu kati mu kutendeka atandika ku Barcelona B n'agitendeka negundiira ne balaba nti kyali ateeseteese wansi eri mu Barcelona B manyiddwa nga La Masia Academy kisobola okuliikiriza ttiimu enkulu ya Barcelona nevaamu n'ebibala era n'aweebwa omulimu n'asuumusibwa n'afuuka omutendesi wa ttiimu ya Barcelona era n'akola enkyukakyuka nnyingi nnyo ze yakola n'awangula bye yawangula omwali Champions League ne liigi eyawaka Bayern Munich neekwatibwa omugamba nemusaamu ensimbi nemugula najja abatendeka sizoni zaali 3 zijjukira era sizoni zonna 3 yawangula liigi yawaka ya German Bundesliga yawangulamuko ne kyetuyita domestic treble nga awangula DFB Pokal ekikopo ekyawaka ekyo ekya FAA waabwe then the Bundesliga olugendo ne lutambula okujja ebungereza naye kigambibwa ebyomunda bibataayogera nnyo okwasanguza kigambibwa nti okuva kwa Guardiola Germany tekwali kwagala kwe wabula yali pressure yali eteekeddwawo nga Abagermany abakkiriza mupiira gwe Germany n'ennono ya Germany bo baali bagamba bannaffe nti omusajja yali abalidde abamazeewo nga bwebamagamaga bwe bati balabe ennono y'omu Germany weesigadde tebagiraba ate nga jjukira nti yo Germany kyeyakola egamba nti omupiira gwe gw'ettiimu y'eggwanga eguzimbira ku klabu ya Bayern Munich kati Guardiola munange kyeyakola ng'addira Bayern Munich aleeta Xabi Alonso Basupana Thiago Alcantara Basupana bali ku ttiimu eyo bayitako n'akavuuka kano maama kanvudde ne mu mutwe gwagana bugaanyi kati baturovide tubalaba obava ku Juventus bajjaawo aleeta abawanga amagatte bagenda okutuuka okwebalabalamu Abagermany nakumpi ttiimu eriko Abagermany nga 4 eyavangako Abagermany nga 8 ku 10 abakola ttiimu y'eggwanga erya Germany so byali mundu omwo abasajja ba Franz Beckenbauer ba Karl-Heinz Rummenigge abategerera omupiira gwe German bagamba omusajja ono agende aleme kuyiwa nnono yaffe ey'Abagirimaani n'agenda mu mwaka gwa 2016 yeegatta ku klabu ya Manchester City yabeeranga e Germany naye nga taba nnyo mu mboozi z'abatendesi bakabejja newankubadde yawangulanga ewakaawo naye nga tomuwulira mu mboozi ezo zamugeraganya ku batendesi bakabejja era nga batunira abatendesi abali ebungereza olw'ensonga ebungereza we wali omupiira ogw'okuvuga nnyo kati ng'okuteeka mu bakabejja olina kubeera bungereza atuuka mu 2016 abatendesi abaaliwo abakoze amanya n'abaali bagakola asanga ebiseera bye clubs nga Chelsea ze ziriko ze zizoganya abantu neza Arsenal zimani United nga weeziri awo akwata Man City agikyusa era sizoni ye yasooka eddimu lye yaliko lya kulibrandinga club ya Manchester City 2016 2017 sizoni ey'okubiri awangula league atandika olugendo lwe olw'okuvuvumya n'okufufugaza Bungereza ne balowooza nti binaba byakasaagirizi kuba tujjukira mu sizoni mwajjira Leicester City simu ewangulira ekikopo bagamba owa Man City osanga enaabeeranga zi Leicester City ziwanu season wonder omusajja asetinga platform ne foundation ya tiimu ayongera okubazoganya webakakasiriza nti Guardiola musajja nnyo kwe kuba nti alina ebyafaayo byatuuseko sizoni ya 2018-2019 awangula domestic treble ekikopo ekya FA Premier League ne takonya afuuka omutendesi asoose okuweza obubonero 100 nga bukuŋŋaanya mu Premier League n'agiwangula points 100 n'azikuŋŋaanya mu sizoni emu kyali tekibangawo era yakirina
Guardiola ngali ku club ya Manchester City. Guardiola ono bw'omulaba nkola gy'akolamu ebintu bye musajja esooka mugezi nnyo. Omanye eri okuba omutendesi nga omukisa ogulina. Guardiola siye musajja yeetanira abasajja ab'ebbeeyi ennyo era abamufudde ekyo kyali. Kuba we twogerera olwaleero Guardiola bw'aba yajja 2016-2017 ojja gattagatta season ziyinza okuba nga ziringa nga 8-7 awo. Bwe ziri awo 8-7 season ze yakamala e Bungereza. Naye ziringa 7 naye mu season 6 in fact 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 season 7 yakawangula ebikopo bya liigi 5 ebikopo 5 ebya liigi ya Bungereza. Tujjukira season yesooka gye gambye gyatawanguliramu, then season eyokubiri ye ya Liverpool mwekidde mukaawo okuwangula Premier. Gye season 2 zokka zaatawangudde ekikopo kino naye akiwangudde. Kino kyalangiriddwa kyawangudde season eno kibadde kyakusatu eky'omuddiringanwa ng'awangula back ebikopo 3 nga yabiwangula. Ekyomu bwedde yakiwangula ku lunaku lusembayo. Omulundi guno teyalize na lunaku lusembayo n'akiwangula olwa abadde amuvuganya okubanga yayenjebuse nnyo ttiimu ya Arsenal. Era tujjukira omupiira gwa Nottingham Forest ogwakubiddwa Arsenal gwe gwamazeemu eggobe mu kibya n'alangirirwa ng'akyabuzayo n'emipiira gye. In fact yalangiriddwa tannasamba na mupiira gwa Chelsea. Tegeeza yawangudde ekikopo ng'akyalina emipiira 3 okuzannya. Ne Guardiola bw'omulaba ng'oggyeko ekyokuwangula liigi 5 mu sizoni 7 oba okuva lwatandika okuwangula mu sizoni 6 awangudde 5, emu ya Liverpool yemu ekiiseemu. Awangudde EFL Carabao zibadde 4 ziyakawangula. Awanguddemu FA. Akubye final ya Champions League tujjukira Chelsea ng'emukuba omupiira mu 2-21. Atuuse ku final ya Champions League y'omulundi ogwokubiri. Guardiola wano taguddewo bugwi waali olwaleero. N'okubanga ye mutendesi kati ayogerwako mu nsi yonna nga kabejja. Engule zigenda kujja jabujjako kaawo naye ndowooza nti awatali kubuusabuusa ayinza ogisitukiramu. Lwakuba waliwo factors z'alina okutunuulira. Champions League oyo mukulu nnyo bw'anaaba amuwangudde. Emikisa gijja kuba gyeyongedde okutangaala okuwangula engule y'omutendesi asinze ow'omwaka. Kuba ajja kuba agattako ekyawaka ekirabika okuba nga kyamaanyi. Then ayina mu final ejo alina okuzanya ne club ya Manchester United. Naye weeri eri awo agirindiridde agyetaganga ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga lwazanya Man U FA final. Ennaku z'omwezi nga 10 weekend eddako lw'omukaaga oluddako lwazanya final ya UEFA Champions League yazanya club ya Inter Milan. Awo Guardiola waali. Naye Guardiola gwe twogerako ono amaanyi ge gali luddawa. Ayina eriiso ku musambi. Si ye musajja amala gagwirana n'abasambi. Era bw'otandika okubala ebibalo n'ebitabo by'abatendesi abasaasaanya ensimbi. Guardiola asaasaanya ensimbi ku basambi abamukoledde kye yeetaaga. Ate abatali ba bbeeyi nnyo bw'otandika kugeraageranya abatendesi abasaasaanyiza ensimbi ennyingi ku basambi abaganye okwaka n'okukolera kilabu eya Manchester City. Ojja kwogera ku clubs nga Manchester United kyezaafuna mu Pogba kyali kyekyo eky'obukadde obuli mu 9. Man U kyefunye mu Maguire ali mu bukadde 8 kyekyo. Man U kyefunye mu Jadon Sancho ali mu bukadde 7 kyekyo. Ebyo bibuuzo n'abalala. Chelsea omudidi gw'esaasaanyiza ogw'ensimbi kyefuna kyekyo. So bulaba Guardiola engula ye nti afunyeemu nnyo mu basambi baaguze era kyova olaba nti abadde sooka agulira nsonga agulira bwetaavu ate sente zitapaaluuse nnyo. Bw'olaba ebimwanguyiriza sizoni eno ye musambi nga Erling Haaland gwe yaleese Julian Alvarez omu Argentina. Goal ziba ziteebye era zibawanguza ebikopo n'okubatuusa ku finals ez'enjawulo n'okubeera n'omwaka omulungi ennyo.
ne bw'olaba ensimbi z'abatadde mu nga busimbi buswazi bw'ogeraageranya n'ensimbi ennyingi ennyo ze batadde mu basambi oli ajja kubuuza ayoge ku ddiru ya Jack Grealish ey'obukadde 10 omungereza oyo gwe baagula ng'ava mu club ya Aston Villa. Well, Jack Grealish ne bw'oba gwe ng'ogobera omupiira gw'Ebungereza amanyi Guardiola si ayinza okukwata ssente ezo ogula omusajja oyo. Ddiru ya Jack Grealish erimu ekiri emabega ekitaayatulwa ekyokufuna obuganzi bw'Abangereza kuba ttiimu tebaddemu nnyo Bangereza ng'oggyeko ba Kyle Walker, John Stones ni omulala awo nno tebabaddeewo nnyo nnyo kati ng'olaba baali beetaaga obuganzi obwo egguli obutabakuba bubi sooka ttiimu y'Abawarabu be bannyiniyo omutendesi mugwira kati baali beetaagamu sympathy mu ttiimu eyo. Naye Guardiola ye musajja ajjawo nkulaze ekyokuba nti alina eriiso eriraba abasambi alaba omusambi alina kapasite okujjuza obwetaavu bwe ate nga si wa buseere. Abaala ba Vincent Kompany ng'avaawo wali olowooza nti Man City yali yakuyaayaana okutuuka okukomya Vincent Kompany naye wa olwabala ati n'akwata empiki ze n'agwa ku Ruben Diaz omu Portugal n'amuleeta na stabilizinga backline ye gye wali olowooza nti ng'olina bano omuvubuka ng'oggyeko John Stones waliwo omuvubuka awo eyaliwo anvudde ne mu mutwe center back yaabwe teyali nnungi nnyo ne Otamendi nga bakyaliwo naye Ruben Diaz n'astabilizinga najjawo ba Fernandinho ng'ategese ba Rodrigo Cascante Baguero ne bavaawo ng'aleese n'okuteekateeka ba Brateling Haaland. So olaba musajja alina amaanyi ago si buli mutendesi nti ekyakisobola. Guardiola ebimu ku bimufuula ow'amaanyi alina eriiso ku musambi yamulabirawo n'amuleeta nga si wa buwanana ate n'abakolera. Guardiola omwaka guno ekibuuzo kati ekiriwo ekitunuuliddwa singa amala n'awangula ekikopo ekya UEFA Champions League n'awangula FA n'awangula treble Sir Alex Ferguson gye yawangula mu 99 ekisooka bayinza obutamuwa bwassa wamunange musajja mu Spana mugwira aba Ferguson bali mu lusoolo olw'Ebungereza mu Scooti beebo n'abakyala yali bukyangu nnyo muwe ekitiibwa ekyo. Naye Guardiola kiyinza okukalwamuko okubeera sa ng'ate oli Spain eri gy'osajjalaatira nti gwe sa Pep Guardiola kiyinza okukaluba naye ye ng'omuntu kimuteekawa nti mu kuyaayana kwe kwonna ne bw'olaba interview z'akola ke yaluuzinga ku Chelsea final ya 2021 azeemu atuuse ku final ey'omulundi ogwokubiri akoledde ali ku piiki ye abasambi balina squad gy'alina eri myaka mituufu gya kuwangula agamba kano ke kaddeko ak'okuwangula naye abaffe bw'aba awangudde Champions League n'awangula FA ng'akuba Man U n'amugatta ku Premier gw'alina Guardiola asigala ku Etihad oba afuluma agenda. Ekyo kibuuzo nno weekiri kikyali kibuuzo kinene nnyo n'okumanya Guardiola kyagenda okuzzaako ng'ali ku club y'abanaffe aba Manchester City kuba oli ayinza ogamba nti engeri gy'abadde ayaayaana okuwangula awangudde treble factors zino ayinza omugjawo aba atunuuliddwa nti awangudde bingi baba babikusaba okubidifendinga obimaintaininge ekitaba kyangu ekyo kiyinza omunnyula n'avaawo. Ensonga endala bw'olaba ebbanga lyamaze n'abasambi bano abasinga bali ku piiki yaabwe sizoni omusanvu z'amazaawo abasambi abamu aludde nabo ba Riyad Mahrez olwawangula mu Leicester City n'abaleeta awo bali mu sizoni nyingi bakuze naye ba Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, ba Kyle Walker abasambi abasinga ku club ya Manchester City bakuliridde. So neyo factor nti abasambi bano bakoze nnyo omwaka guno bawangula treble bayinza obutaba na busobozi obuwangula ebikopo ebiwerawerakoko oba ekikopo kyonna season ejja olw'obuko bajja okubeeramu n'emyaka gye babeeramu kati nga kitegeeza nti Manchester City ejja kubeera n'obwetaavu obw'okuzimba ttiimu empya. Kitegeeza buli lwowa obudde obw'okuzimba okuwangula kwosooka okwebalama Guardiola n'akigumiikiriza. So waliwo endowooza eyo nti wawangulira
ebikopo ebyo ayinza okwabulya club eno ate nga bwe tumanyi abasupana abo bw'ayabulya club ya Man City si omusajja agenda okupakuka anoonya eddiiru wa wagenda okukolera ajja kugenda abeere mu sabatiko yabeere yatuuleyo sizoni zenga ziizo azze obujja obwongo awo ate tumulabira awalala gyalifubutukira gyali bayagadde oba ku zi PSG zino eziyaayaana oba wa ffe tumulinze bulinzi naye Pep Guardiola musajja kati yemboozi ku lukalu lwa Bulaaya lwonna azoganyiza buli kiramu okukikakasa nti ye mutendesa aliko kati akute Real Madrid abadde amanyiddwa mu kikopo kya UEFA Champions League nti si mwango tamukkiriza wadde mukoonako kumukuba n'amukozesa amaliri muleta ku Etihad n'amusansabula n'empale n'azijjamu bonna abakutte bw'abadde ajja mu Premier nti beetaaga okuba akuteza Arsenal n'azikuba okufaako bufi buli gw'abadde avuganya naye ali mu layini ye kennyini tamutumidde muntu yena nti munkubire yamwekubidde n'amugja ku ndaayi yeeyo Pep Guardiola Sala Yosepo omusajja omusupana alabika okubanga kati afuuse ekyonga ku lukalu olwa Bulaaya. Njagala nkujjukize bannaffe aba Capital Chicken bwe tutambula nabo programu eno ya Sports Kalaso nti bwe kiba nti oyina mukolo gwonna gwe bayita omukolo nga weetaaga okulya enkoko gye bayita enkoko erundiddwa obulungi enkoko empoomu enkoko etali ya bidagaladagala enkoko etali ya biyiso Capital Chicken benkuzigirira tulina amatabi abiri wali Kanjucha Street tuli Kamwokya na wano ku nyumba kubwa wano mu masekati g'ekibuga Kampala ojja kujja ofune enkoko ez'okulya ojja kujja okole business ne Capital Chicken bakulundira enkoko ojja kujja ogula obukoko obutogenda olunda ogaggawale okole n'amagoba nze Kanaakulya Rajabu Boogere nkwagaliza obulamu awangaale Ssaabasajja Kabaka. Lwaki tobuuza mwami wo? Nze tompulira muka atasobola kuleka naza kameeza. Leka kiki kyoliko omwami wo omugasa ki? Ffe tuli balunzi Smart Farmer tulunda ne Capital Chicken buli myezi 5 weddu tweriira magoba. Hey, Nga muli bulungi. We partnered to rear your broiler chicken for a period of 5 months, market and give you back your investment capital with profits. As a smart farmer, I and my friends chose Super Platinum. We get 10% of the 50 million shillings per year, and we can reinvest the money. Capital Chicken. Farm with us. Farm digital. Our chicken are insured to guarantee their safety and ensure no loss for our clients. Our online services are supported by mobile farming investment software. Find us at Kamocha, Kanjucha Street, Plot 74 and Nyumba Kubwa, Ben Chiwanuka Street, Kampala. Profit farming for smart people.